abantu nga bangamba nti Bobi Wine tagenda kubeera ku ballot paper. Ekyo wakiwulirako ekyo kibadde kitambula kati abantu bali bakitambuza naye nze nafunako ku source ey'abali abalowooza nti be basalawo nanga affe kyaliwo tetujja mukkiriza kubeera kuki ku ballot paper. It is so many years ago and I felt very concerned. I went and told him, these people don't want you on the ballot paper. What are you going to do? You know what he told me? They are going to kill me. But if I want them to kill me when you are many Bobi Wines, Basebo ne banyamo Robert Kyagulanyi Ssentamu, Bobi Wine agenda kuvuganya kuba president wa Uganda era ye namba 10 addako. Ekifo kya namba 10 n'emu tetukimanyi ne Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe tukkirizanga ffe ab'emyaka gyaffe. People power is your power. Gemaanyi go ly'eddoboozi lyo yeggwe okubanga olina obusobozi okusaba accountability gwe okubeera n'obusobozi obugamba nti nedda awo tetwagalawo bimuli twagalawo ddwaliro. Bwe ngamba people power gwe ngamba amaanyi g'abantu. People power amaanyi g'abantu. People power amaanyi g'abantu. It is as simple as that. Oli kumwe n'essaawa zino omulungi naye naye gy'osinzira okundaba nkwanirizaako. Olunaku lwa leero tulina omukulu Alex Waiswa Mufumbiro ng'era atuzze omwami ono tuzze tumulaba mu activities ez'enjawulo eza People Power naye nga yasinga kweyoleka nnyo mu kalulu ke Hoima ng'alwanagana n'ababbi b'obululu era nga wano wennyini omwami ono abantu bangi bavayo ne beebuuza omwana ono kuba twalaba nga muvubuka muto nnyo naye ng'ate amaanyi g'akozesa omusajja gwe yali alwana naye Kalangwa yali alina n'abasirikale ab'emmundu naye nga alaga alina obuvumu obw'enjawulo era abantu batandika okwebuuza ku source of inspiration ejjawa obuvumu obwo bumukozesa ebyo byonna byakola. Tumulabye ne mu bintu eby'enjawulo era nga ye azenga akyogera lunye nti Bobi Wine amulabanga political messiah oba omukulembeze az'okukyusa eggwanga. Ensonga ezo zonna zonna olunaku lwa leero ze tugenda okwogera katubulireko ne ku bulamu bwe katono nnyo munegateko twogereko n'omukulu ono Alex Waiswa Mufumbiro. Sebo nsanyusa okukulaba. Nange nsanyusa okufuna omukisa okuwaya naawe. Mukulu Alex, olunaku lwa twagala osooka otubulye ku katini twakulabako ng'olwanisa ababbi b'obululu. Omuntu ali eyo yeebuuza amaanyi ago gajja wa sooka otubulireko ekyama kyo. Bw'obanga osomyeko, if you're given an assignment as a generation, it is what humbles you to do it perfectly. Ate taata wange yaŋŋamba nze nga nkula nti mpaka n'ejjo ly'abalamu juzi bamuwadde award ya okubeera Rotarian of the Year eri mu district yaabwe. Nti bw'obanga olina ekintu ky'ogenda okukola kikole n'amaanyi go gonna. Kaakati nze bwe mba nina ekintu kye nzikiririzaamu nga nkiwadde obudde nkikola n'amaanyi gange gonna. Kati akalulu ke Hoima baali bampadde obuvunaanyizibwa bannayuganda okuba nga nze nkakumaakuma ku lwa bannayuganda abaali ewala abaali waape nakinaki. So kyali kinkakatako okukola kyonna ekisoboka okuziyiza gavumenti y'abannakyemalira obutatukanyaga nga tetubalabisizza. Era ffe omulimu gwaffe ogusinga twalwana nnyo okulaba ntusigaza Victory naye nga bw'omanyi nti gavumenti yatukola kyonna ekyali kisoboka nga President Museveni yalagidde ne balangirira omuntu omulala kifo ky'okulangirira omuntu omulala. Yes. Mukulu so nze yakulira akalulu ke Hoima on behalf of Ugandans. Wali olondeddwa ku lwa bannayuganda okukakulira. Okay. So omuntu ali eyo yeebuuza katono nnyo ate tunabagenda ku byatuleese information eyo kubanga walaga wali sure nti omusajja azze kubba bululu ng'era okimanyi information ogijja wani agikuwa. Mu politics mulimu kye bayita intelligence. Ate ffe tetubesinga ku propaganda, ffe tuba tukoze research. Ekyokubiri mbadde mbululu ebbanga ddene Kalangwa mumanyi era abantu bonna be twayogeraganya nabo baali bamumanyi kyayinza okukola. Kyova olaba era yaddukira paka mu State House yeeyo kubanga twamuteekako gye n'omugisha muntu n'addukira paka mu State House masasi ge gayanukula nze nenvaayo. So we had enough intelligence like we usually have. President addako alina structures nyingi era alina structure emuwa intelligence era n'agifeedinga mu ffe ababeera ku ground ne tugikozesa.
Yes, bw'oyogera ku president yaddako ndowooza oba otegeeza omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ate ekyo ensi yonna ekimanyi era sirowooza nti nkyatuna ku kamera ne bakimbuuza bwe njogera ku president yaddako njogera ku namba 10 yalondebwa ng'era omugigi gwaffe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ebiseera ebisinga bw'obeera oyogera ku mwami ono nteera nnyo okulya ng'okozesa ekigambo political messiah. Ekigambo kino kitegeeza ki? Kakati political messiah nkugambye nti yes akoze omulimu gwa single denominator. Nze ng'omuntu eyafuna omukisa nendabako ku Dr. Kizza Besigye nendabako ku Norbert Mao. Abakulembeze bano bonna mbalabyeko tebangayo omukulembeze alinga Robert Kyagulanyi Ssentamu. His word is his bond. Era kyova olaba nti asobodde okuba ng'ayogeraganya ne generation etali yiye ng'ate ali very fresh mu nsonga y'okugatta bannayuganda n'eddoboozi lye. Gomanyo omuntu gwe twajja gwe twafuna because in every revolution my dear you must have a talent or voice. Yes. Now if you look at what happened abo bonna abasajja ababadde ab'amaanyi they had big talents. Talk about Gama Abdul Nasser, talk about Kwame Nkrumah, talk about here Jomo Kenyatta. All of them had extraordinary talents. Yes. Now we did not have that talented person here in Uganda ate tubadde tetubangako naye because we had never had, because our generation efunye humbleness. You dream of a day singa Bobi Wine yayitaze mu politics wa Uganda at this time, what would be happening? Where would be the momentum? Ekyokubiri, he has tested the experience of time. Emyaka esatu keeping on top of the mind of Ugandans, playing your cards right. Kubanga bwe yali ajja bamuyita novice. Yes. He trounced them in the Kyadondo election. We told them this is not a normal person. He went to Bujiri, he trounced. He went to Jinja, he trounced. And the numbers have been systematically on the increment. When the people don't analyze these elections. I have been in a Jinja election before. The difference Muiru beat with Nathan Nabeta after getting Bobi Wine's support was in thousands, and that had never happened. So, Choino Kumanyanti, the magic of the new player is that his word is his bond, Robert Kyagulanyi Ssentamu, and that is what runs up. Nze kankubulire why I think he is a blessing. I got intelligence one time nti abantu nga bangamba nti Bobi Wine tagenda kubeera ku ballot paper. Ekyo wakiwulirako ekyo kibadde kitambula. Kati abantu bali bakitambuza naye nze nafunako ku source ey'abali abalowooza nti be basalawo. Nanga affe kyaliwo tetujja mukkiriza kubeera kuki ku ballot paper. It is so many years ago. And I felt very concerned. I went and told him, these people don't want you on the ballot paper. What are you going to do? You know what he told me? They are going to kill me. But if I want them to kill me when you are many Bobi Wines, that is why you are now a Bobi Wine. I am a Bobi Wine. He's a Bobi Wine. Everybody is a Bobi Wine. That is why the whole country, if now it comes together, it is because the Bobi Wine, his mission was to make everybody's voice loud. And he has perfectly done that. Today, gwe wandibadde saawa zino olowooza ku mupiira ogw'enkya. Nyumya nawe politics. Nyumya nawe ensi yo ey'enkya. Kubanga tusobola okubeera mu nsi. Look at how sweet this place is looking like. Imagine if you have such a, because how do you have a person be your leader? I know kubanga ina extra akyusa ebintu. Kati this guy, his hands are magical. His hands are magical. Taina chako, everybody is now a political star. And it is because of one person, Bobi Wine. Kati that is the person you need, because nensi yaffe bw'ogitunulira yeetaaga generational change. Abantu mentality gye tukoleramu ebintu byaffe, the level of being honest. Kuba kati wano omuntu ali honest bagamba ali arrogant, avuma, akola ki. We talk about the real things and people don't want us to talk about the real things. Nze nkubuulira nti oli ajja n'agamba mbu musomye mukoze eki. These people batwala billioni 59 ez'emmere tebalina muntu gwe bawako wadde. Ne batwala billioni 82 eza masiki nakati tebazigabanga era tebagenda zigaba. Nti bo with the impunity ne bwogamba tebajja zigaba. Kati obuyigirizawo omuntu aba yeetaaga buyigiriza ekyokutwala ezi ssente. Masiki zatandise okugabibwa mu district ez'okuboda. Gwe wawuliddeyo nti kati bagabidde bano? Twabirabyeko ku mawulire. Ebyo biri doctored. I'm telling you the cost of 82 billion, my brother. So
if you have such times, hard times that they are as a country, and God has gifted you with the person of Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu, you see the struggle he's having today of uniting Ugandans for the cause. Yes. Oyogedde ku kintu ky'okuyunitinga. Recently twalabyeko alliance y'omukulu Dr. Kizza Besigye ne Kyagulanyi Ssentamu. Abantu abamu bawakanya alliance eno. Bagamba nti Dr. Kizza Besigye already is a failure in politics. So balaba nga Kyagulanyi yandigenze yekka, so balaba abamu balina endowooza. So nandyagadde okumanya gwe endowooza ye. Besigye afuna obulumeka. Abeera millions 2. Olowooza yafiirwako bameka ku million 2? I'm not sure. Assume. You think on his support base, if he got 2 million, you think how many does he still have in his grid? Mbanga, I am assuming ndowooza ayinza obba 1.8, 1.9. Okay. Let us assume nti Besigye aba abantu 1,000,095 gya mukyawa. N'asigaza emitwalo emeka? Is omuntu yasigaza emitwalo 5 egy'abantu osobola okugogamba mu tetumwetaaga? Tuba tumwetaaga. Okitegedde? Yes. Secondly, I think that it is upon the decision of the leader. Abantu kye batya kiri nti Bobi Wine bw'anaaba ne Besigye agenda kulekera Besigye. We are telling you Bobi Wine is running for president. Kati nze kankubulire kino in my capacity ng'omuyambi wa Robert Kyagulanyi Ssentamu nga ntunudde mu kamera. Basebo ne banyamo Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine agenda kuvuganya kuba president wa Uganda era ye namba 10 addako. Ekifo kya namba 10 n'emu tetukimanyi ne Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe tukkirizanga ffe ab'emyaka gyaffe okuvuganya kuba president wa Uganda ku lw'ebye tulowooza okubeera mu nsi ensuubize. So that one is clear cut. It is not about we are building momentum. Ekyokubiri omanyi bw'oba olina omusambi nga weetya, that is when you fear. We have a player who can play number 10, he can play number 9, he can play. His duty is to score. Cristiano Ronaldo asamba namba 7 eri amusinga okuba goolo. Kati ono Kyagulanyi wonna we tumuteeka ffe kye twamutumye kiri kimu tugwagala sayidi eri nga jjajja tumugye muki mu ntebe. Kati abantu okutya kuno kwe balina nze kwempulira. Ekyokubiri Besigye tagenda kwesimbawo. You get my point? Yes. He has said it so often. He has said he does not believe in it. And secondly, I have told you, this is not only an election. This is a mission. Ffe mission yaffe yakutuuza Bobi Wine ku president wa Uganda ng'owe 10. Kati ekyo kankikubuulire. And we are doing it with the timeline of 2021. Kubanga ne bano bagenda mu nsiko emyaka 5. You get the point? So naffe twewadde timeline ey'okukoleramu eri ebbanga. Mukulu wa Iswa, nandyagadde okumanya obuvunaanyizibwa mu people power. Buvunaanyizibwa ki? Mpeereza bannayuganda. What post do you hold in people power? I am at the servantship of the people of Uganda. I don't think I have. I am at the servantship. If they tell me today, Waiswa, we want you to run, I will run. If they tell me, Waiswa, today, my duty is to serve the people of Uganda. And as of now, I serve in the office of the next leader at the pleasure of Ugandans. So I don't, these title things are given by the people. So the people will give me a title. But as of now, they send me to do work as and when I get it. Okay. Only one people power at the servantship of the people. Abantu abamu bagamba people power nti muyina ekintu kyemukola, you are not grooming your own candidates. Oba ba candidates bemutaddewo nnyo naddala mu bino ebifo by'obwa MP n'ebya different places, posts and political posts, mutaddeyo abantu abatali ba kibiina kyammwe. Abantu bagamba nti in the future abantu baneno bayinza otuuka mu parliament ne babeefuulira nga tebareportinga back to Kyagulanyi nga baddayo eri mu bibiina byabwe gye bava. Ensonga eno girawo eti? Kati buwanga we twatadde candidate. No, there are different candidates. Give me an example. Tulabye ba candidates bangi nga balina DP stroke people power. Ngani abataddeyo? No, but they are running. Omuntu watukira okukola posta kitegeeza. Can you refuse any? What is people power? People power, it's a pressure group. No. No. People power is an idea.
people power is, the bad thing is that the word now has become sophisticated. Ne people power in Uganda gemanyi g'abantu. Amani g'abantu. It is as simple as translated from English to Luganda. It is your power. Now the problem is because that our leader has his voice is magical. The people forget the definition of people power. This is the definition of people power. People power gemanyi g'abantu. People power na amani g'abantu. People power is your power. Gemanyi go lye ddoboozi lyo ye gwe kubanga olina obusobozi okusaba accountability gwe kubeera n'obusobozi obugamba nti nedda awo tetwagalawo bimuli twagalawo ddwaliro awo tetwagalawo ndongo twagalawo ssomero awo tetwagalawo bamaje twagalawo baana kubajjanjabirawo awo tetwagalawo barakisi twagala kuzimbawo nyumba z'abasomesa nti kifo ky'okugenda okutwala ssente mu State House obutitimbe n'obutitimbe President okugulira abantu babatonotono bazagabira ssente nga bwayagala twagala ssente ezo zitandika okuzimba Uganda empya. Because we are talking about the promised land. The land that we are taking Ugandans to under the leadership of Kyagulanyi is the promised land where you are going to be sophisticated. Nga bwebogera ku science ali digital. You get my point? Now, for us that is where people, that is people power. Otugambye people power is an idea. Right now, people power abantu abamu bali mu kwebuuza ekibuuzo. Nti everyone buli muntu omunene gwe tumanyi mu people power oba abantu abavuddeyo ne balaga nno bamanyi mu people power balina political what ntiyite batya balina baagala kwesimbawo mu bifo ebyenjawulo kati abantu bagamba nti ekintu kino tekiikose people power mu kaseera kali nga tutuuse okulonda president nti omuntu ono tajja bbanga akuuma kalulu ka president wabula agenda bba tunulidde kalulu kak'obwemupi agenda batunulidde kalulu kakobwa kansala ekintu kinene abantu bakyebuuza nakyo lwaki abo abantu tebamanyi nti bebagenda okuuma akaluso oli omuntu omu. People power si muntu omu, amaanyi g'abantu. Ekigambo kiri kitya? Amaanyi gaki people bwengamba people power gwe ngamba amaanyi g'abantu. People power amaanyi g'abantu. People power amaanyi g'abantu. It is as simple as that. nga tumaliriza osuubira okwesimbawo mu kalulu ka 2021 nsuubira okwesimbawo mu kalulu ka 2021 at the servant of the people of Uganda. That decision is a decision of the people of Uganda, so it's not my decision. Singa obojja ogenda kujjirawa nkugambye nti the people of Uganda will decide. Abantu bakuyita wonna babaga wayiswa tukwagala mu Kampala ogenda okujja. Bino ebya Bobi Wine bebagamba wayiswa buuka nga mbuuka, bagamba wayiswa dduka nga nziruka, bagamba wayiswa tuula nga ntuula kubanga nze akakodyo konna ke baleeta akajjako jjajja. So bwe naamanga ekyokwesimbawo kineetaagisa okwesimbawo nga bannayuganda balina bwe balowooza nti ngende ensambe nja kugenda nsambewo kabaani ate kati ewaffe gyenva e Busoga baani abaliyo. Mpulirayo balyeku wamaanyi, mpulirayo balyeku oyo wamaanyi, mpulirayo Lufaafa, mpulirayo Kisa, mbawulira awo naye the interest of Ugandans is a big interest. Naye of course there are people who sent waiswa bwoba olowooza nti oli wamaanyi lwaki tokwatagana na balyeku oyo naye nze nkugambye bwe banaagamba nti samba wano wenzija okusamba because I am the best also at this time. I was born to do this. Okay. Mukulu waiswa yes njagala osibula abalabi baffe n'ebigambo nga 2-3. Ntumidde nnyo abantu ba Jinja West constituency gye nakulira. Honorable Kamusala message twagifuna abantu bonna be nayogerako nabo. Honorable Kasegwa nzija mu kkubo. Ntumidde nnyo abantu b'Eruwuka gye nzaalibwa muli ba Kabinyo. Ntumidde nnyo abantu b'e Butembe. Ntumidde nnyo abantu ba Jinja East constituency. Ntumidde nnyo kyali wange Honorable Paul Mwiru.
tumidde nnyo Eseza manyi oli waka obadde ng'olaba byonna ebigenda mu maaso mwenna abakyali bange ku St Jude Kakindu Stadium ngenda kujja tuwayeemu kwegamba tulina okwongerayo ekigambo kya people power nze mujinja people power ngenda kuyiwawo omubiri era saawa yona yona ndi kwidda waka tuzimbe structure ejyokutolera ku President Museveni just like our forefathers fought for the freedoms and having Jinja back to its roots. Yeah, thank you. Thank you very much. Alright. Mukulu abadde Alex Mufumbiro Waiswa era nga olunaku lwaleero tubadde twogera ku nsonga ez'enjawulo naddala ezibadde zibobya Abannayuganda omutwe ku people power ng'ekisinde. Ndowooza akinnyonnyodde bulungi nti ekigambo people power it's an idea. It's not something nti no tekirina gwe kikwatako ng'omuntu wabula kikwata ku buli omu. So buli omu you have to play your part. Si nti no waliwo abalina okukuuma akalu buli omu ogenda kukola ky'osobola bw'olonda akalu ako kako bw'obeera gwakalonze then oba olina okukeekuumira tolina kulinda ate muntu ajja akakuumira. Alright, gamba erigamanya gange obadde mulabe mulungi nnyo okuva gye twatandikidde. Ndowooza n'ebigambo ebyo kamba si buli wano eno tukwatagana omulundi oguddako teweerabira subscribinga likinga so commentinga enamba yange esimu kweri Facebook page muno osobola okujja n'olaba ebirala bye tukola ku Facebook enamba yange ya WhatsApp yeeyo osobola okuyingira mu kabox kange n'obaako ky'oŋŋamba kyonna ky'owulira ky'oyagala okutereeza oba ky'olabye nga tekituukiriddeyo oba osobola okuŋŋamba. Yes, mwebale nnyo mweraba.